Gaga saasanya sente kizibu nnyo ekigwaro gikiwedde njala video etandike ngenda kusooka na byakwerinda njagala munsalire mu video no mu butundu njala munsalire mu video yale mu butundu era mu posting social media platforms zonna tusose ne security alert omukulembeze omulondi w'eggwanga Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizaako nnyo ssebo kansubenti oli bulungi webaleka press conference ko tuwadde mu yafesiyo eyobukulembeze ku kitebe kyaffe kya national platform naye njala kutegeeza ba foot soldiers mwenna ba comrade ne team ya president yona emukuuma nti enteekateeka ya Museveni eyokukwata abakulembera team ya president yona ebyokwerinda ekyagenda maaso nga kino baagala kikozesa nga akakodi akamu ak'okumumalamu essubi n'okumutiisatiisa asigale nga talina muntu amukuuma. Wetwogerera essaawa zino Mr. President njala kutegeeza nti omu ku bakuumi bo ow'amaanyi gwe bayita Mbogo wonna wooli bakutrackinga. In fact bw'oteebereramu goyinza okuddirira edi mutwe. Mr. President Comrade Mbogo wonna wali mugambe yeeberere mu kuba gwe batrackinga kati tiimu y'omukulu oli omwoyo Muhammad ono musajja abadde abatrackinga bali mu kutrackinga Comrade Mbogo bagala mukwata muteeku file eyo ne muganda waffe hayita wala kuba nti kati mulwadde hayita wana wegendeze dana bagala kutrackinga bagala kutwala. So Mr. President tegeeza mukulu Mbogo ne Mbogo wonna wali video kutukeko abasajja bakutrackinga bagala abantu nga batana basigadde kyokka kati bakafunako bali bana bagala Mbogo bamuteekeko ne hayita bamwaga n'abala mwenna. So mwegendeze tiimu ya president ya security esigaddewo nenga njala mutegeeze president ne president ategeeze tiimu ye mukulu Mbogo wonna wooli gwomu security ya president nawe bakutrackinga. Lwaki bakutrackinga? One, n'abala mujjukire babakwatire Kalangala mwenna baali bawooza president bamumazeemu amaanyi nakati kye balowooza naye ekintu ekyekusifu kye mutamanyi mu security alert kiikino. Mr. President akino kankikutegeeze gavumenti ya Yoseriti bahabula otabasira mutabani wa Kalensi tetemuzizide nsanga besibe Nyandu Yosoferi mutabani we Muhoozi Kanyirugaba Diddigi Anita Amongi wasanya Kalu Charles Peter Maiga Salo Gamulengejja saako